Tugende ssebo. Bad man looking good in you. Bad man good in you. Podcast. Bamwita Badman Luga, a Badman Luga, a made in Uganda, a Wagwan, Kampala, Uganda, a Titeta to sell first show, first flop Wagwan. Rokanso kontekere ku screen abantu bange balabe ng'egye tugenda ogenda mu blood. Just sagala abantu bange kubaleka awo. Mpola mpola soka tutwale ku topic gye tugenda kudiscussa lero. Mugamba mutya abana Kampala bannayuganda mwebale kuba nti mutambula naffe bannayuganda bamuyita luga Nigeria Uganda luga yes. Mugamba nti bakabi nti Banigeria basobola okuba nti bajja wano mubatiitibya mubakola ki abantu nga 8 basobodde okuba nti bagenda mu show ya Ruga kati nno muddamu okwesuulira tubagamba Uganda we got talent wabaddeyo ebivulu bingi olunaku lwakyo era nga Bannayuganda bonna tujja kubebaza nti buli we babadde basobodde okuba nti bajjuza ate nga projekiti eno gye baleese yasobola okuba ntufa tuwulira ekivulu kya Ruga kyaba Geno nti Geno Muhoozi simanya kitaddemu omukono something like that basooka kukasonga mu kivulu ku Sato ate ne bagamba nti biki ebyo okwegamba ekintu ne tutakitegeera bulungi ssaawa zino Badman Ruga ekivulu kyaganye kyasaze emiranga ne gikaaba ogamba otya muna Kampala ogamba otya muna Uganda webale kuba nti otambula nange webale kuba nti otwagala omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli bampita ntambi gimusonga bulijjo olunaku lwa Monday. It's a brand new day. Happy Valentine's Day everyone. Mwebale kulutuukako minywani talina babeezi tuli waka bwe tukola emirimu gyaffe mpola mpola. Yes, happy Valentine's Day to everybody. Mwebale kuba nti mutambula naffe essaawa ziri 8:21 kyenyiza okugamba 8:21 so byebyo sofa musajja mukulu amanyikiddwa nga Ruga all the way from Nigeria yasobola okuba nti atuuka mu kibuga kyatu ekye Kampala. I think it was Thursday Friday around there anakola kye bayita media tour era nga media tour akola tour ne bakijja omukono Ruga atuuka mu Kampala batiisatiisa mukaawo Badman simanya ne bakola biki Badman yazze yoyo Badman ayingirawo mu Kampala Sheila Gashumba amusanga naye nga bannange ekivulu kyasaze omuzana batugambye nti Ebisilani mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheila kyalina kikambwe Sheila Gashumba Ebisilani batugambye Sheila Ebisilani kyolina nti omuntu tasobola kubeera nayo n'asucceeding era nsaasidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Rickman because tosobola kubeera na buli musajja muyimbi nga buli wateeka ekivulu kisala mu Uganda oba olina ekikyamu obaana ogenda mu maaso n'okuba nti obakola ki obateekawo mpola mpola ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo oteekawo embeera ate ekintu nekigaana kati ssebo ekivulu wasaliza omwana muto omwesunga ekivulu kyageze musala Sheila Gashumba yali adetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fik Pamyeka. Yes, era adetinga Fik Pamyeka ng'akola bulungi era Fik Pamyeka bwe yakola show ye eya Sky Beach wali ku Freedom City yagikuba negwamu omuntu abantu ne babagoba ne bagamba blood genda oddeyo. It is unbelievable nti bwe yatandika okudetinga omukyala oyo ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti bikyuka bwe tulira Fik naye show yagenda nemusala ssebo Chadden Rugby background. Yes, yategeka shop. I think that was 2018.
nagwa mu mabanja kama hivyo nasula n'omuyimbi nti bategeka sho amabanja ne gafuuka amabanja sho n'esala ebintu ne babisika ebiseera ebyo Sheila yagenda mu maaso n'okuba nti adeetinga amukyala omusajja mukulu amukiddwa nga Fiiki Walukaga n'akaaba amaziga ebintu bye ne babisika buli kimu ne kigenda. Why Sheila abaana bato bwe wefasa Sheila akwatagana ne ba Gareth eyo Fiiki Fiiki musajja wattu yali anyirira nga akuba ebikumba akola buli kimu ekyettabu Fiiki konsati bamupiise Sheila yasazza Fiiki konsati omusajja mugamba njagala akola amuzza mu buliri bintu bya sexy kwegamba like it wasn't fair. Fiiki sho n'emusala n'akaaba amaziga okugoba Sheila kati kwe kufunako emirembe era kati mulaba anyirira kati Fiiki asobola n'okunyirira but wali eri yali stress yo omukyala alina mizimu gye ye emikisa ajja nakudeetinga n'afuna emikisa era mulaba ne busimayiro mulaba busimayiro bwa Sheila obwo bwalina obwo Sheila yasobodde okuba nti oba oliawo yefasa Ruga era omukyalo yasobodde okuba nti akiika mu bintu z'ensonga z'owansi eyo nga bwe kirina okuba nti gitambula olwamaze okwesanyusa Ruga bamutimbye agenze Lutembe Beach asobole okuba nti akuba abantu tebaziwe zizo saawa 11 abantu tebaliyo 12 wowe emu abantu ababadde ku eyo sho tebawe bantu mabega eyo nga basambirawo mupiira oyo muvubuka nno wa Kabiruga muyimbi mupya mu Nigeria yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akitereeza oba oliawo poliisi yabuze kugatambula tujja n'omuhoozi abantu bategedde nti Sheila yaba NRM kyova olaba basazeewo obutajja nti omuvubuka yayimbidde bayimba it is the biggest frustration omwana omuto bw'atyo nti music yo yasinga okubeera streamingwa mu Uganda Ruga nafuna frustration bwetyo gwaliwo amawulire agatambudde nti oba oliawo state waliwo company bakulu nga Onyango n'abasigadde obagenda mu maaso n'okuba nti bajja sente ku state especially General Muhoozi project ne bagamba nti abavubuka baagala kubaleetera kubaalamu baleeta omuyimbi w'abavubuka ogezaako okuba nti kibamba but unfortunately sho ne bagiteeka ku mitwalo 10 ng'otajetinga abavubuka so abakulu bano olwafunyemu omusimbi bo ne batema esho bagirangira weeks emu 2-3 tekwabaddeko maanyi nnyo nga bo balowooza nti bajja kukola abakulu bano ntebereza okuba nti bagenda okuleeta ne Chike nga basooka kuba nti bakwasa Ruga bamuwa NBS then Chike bagenda kuba nti bamuwa NTV yagenda okuba nti oba oliawo emuleeta bati bintu bya Genomo so amawulire gano olwatambudde mu bantu bagenda mu maaso n'okuba nti bagafuna ne bagamba nti ani agenda okugenda mu bintu bya Genomohozi boycott netandikiraawo mpola mpola I don't know whether it is true naye lugambo lwenawuliddeko olunaku lwajjo lwonna nga bagamba nti Genomohozi yakwata ssente naziwa Onyango Gareth naziwa ne bakitali abalala basobole okuba nti baleeta Ruga mu Uganda basobole okuba nti baleeta ne Chike mu Uganda but unfortunately ebintu byagezebwa ebityo nti babadde balangira ku media session emu babadde bakola ebintu nga babyagala so
bw'obanga osazeewo okulaga NBS yokka ino okwetereza oba tosobola kuddamu kuŋŋamba nti oli wa kabi gwe nannyini sho oba tosobola kuddamu kuŋŋamba nti oli wa kabi mukutte buli kimu kye mukola mulanga omwana omupya kaliya yekyali y'amaanyi ate atutumuka mumutadde ku media house emu okulaga amaanyi but unfortunately show has flopped brand y'omwana amwagiise next media down wansi ekirala bannayuganda just namwe mulina akatijjo kangi tosobola kukwata mwana alina nnyimba bbiri oba lumu abasinga gwe basobola okukola kyokumuta jiwo abasinga gwe basinga okuba nti oba ddo abasinga tosobola okuba nti mutegeera ne mugenda mu maaso n'okuba nti oba olya mumuteekawo ne mutamuwa publicity emala nedda bassebo nsuubira mwali badde nga mukyusaamuko bakama baffe ne mukola ebintu ebirina okuba nti bibalamuko abantu kuba 1 month lwakubye December ne tugikuba ne tuteeka wansi so you can tell me nti ate omuta agende it doesn't make any sense okitegeera so byebimu ku ebyo mpola mpola ebyafudde mu Uganda so Sheila Gashumba is one to blame abantu bagamba nti buli mukyala buli musajja Sheila gwagendako agenda mu maaso n'okuba nti afuna ebizibu mujjukira ebintu bya grenade nti yavaayo mpola mpola bamulangidde ebintu afunye omukyala eyagenda mu maaso n'omugamba nti oba oli awo amonezimu ne Kenzo bagenda mu maaso n'okuba nti bamukola omusango gwa Sodoma ne Gomora mpola n'aprovinga n'akuba yiti ne Jasmine abotunuulira bayagaddeko ba face off music waabwe tatambula bulungi nti they are faded artist otunuulira Rickman gwagenda maaso n'okuba nti adetinga nti ojja kwesanga nti Rickman naye is struggling to make it to the top but I believe they can change why abantu bayo tebagamba nga bagamba nti Sheila oyo ayinza okuba nga wa kisiraani nti buli gwagenda okukwatako buli gwagenda okutuukako ekibulu kifa but the thing is Luga aliwasa emitwalo 10 okumuyingira gwe obanga gwe olinamu gwe mutegeso osobola okuteeka Luga ku mitwalo yes ku mitwalo 10 njagala mumpeeko nnyo bekola interaction nammwe mpola mpola ekivulu kyabadde kyereere nga bw'okiraba obutebe bwereere Lutembe biiki bwereere babadde bagezaako kulangirako biiki eyo ani nanyini biiki eyo I want to know if it's not Ragadi then I want to know who is the owner of that beach who was the organizer of that event because ebibuzo bingi ebigenze mu maaso n'okuba nti ebyogerera nti ate Ragadi nti ate Muhoozi mbw ate tetujja genda sente za NRM kwegamba tutegeere pampitantami jimso Richmond Max Junior mwe kwantu tamana naffe katukomawo tukomawo mu part 2